Mtakadama TV kama yebazibwe taata nebaza nnyo ku lw'omulimu gw'okola mukama akuwa omukisa nebaza Katonda kuba baganda baffe b'oyambye kuyita kuno kubanga buli ewabaawo ayambibwa ate waliwo enkumi n'enkumi eziyambibwa nga tomanyi obuzibu omuntu oyo bw'ayitamu waliwo n'omulala abaabuyitamu naye nga talina waasobola kwogerera naye nebaza Katonda tituyiga okuyita mu bannaffe ebizibu bye bayitamu kati waliwo ebintu bingi bye mpuliriza naye nga sisobola kuddamu naye olwaliro mpeereddwa omukisa nange ennamba ne ngifuna. Nebaza Katonda ku lw'omuwala oyo gwe mpuliriza wabula sigenderedde baamukuba biseera kyagamba nti mukama we yamukubire ng'agenza okukyala ewa nnyina ayagala ku magezi kiyinza okuba nga kyayitako ekiseera naye ate waliwo akiyitamu akaseera kano nga obuyambi buno buyinza okumuyamba nsaba kuwabula muganda wange twebaza Katonda lwe baakukuba tebaakutta linnya lya mukama lyebazibwe ate ne bawuliriza n'ensonga yeri gye waddukira n'okomawo mutukuvu yakukkako nno munnange ow'amagezi n'ogamba nti tukoye mulimu bwe bakuzza ku poliisi biki naye n'ogamba kasita muba nga muggyeemu ekyokunkuba n'otuuka n'ogamba abanzizeeyo ewaka kubanga ennyumba gye wasayininga naye njagala kuwabulamu mukano mukama nga naye bw'atuyamba n'omwoyo mutukuvu njagala osooka olabe ani mukamaawo bw'abanga omwami ye mukamaawo olina okusalawo okusigala eno ew'omwami newankubadde tabeerawo buli luki buli lunaku naye bw'abanga omukyala ye boosi wo bannange eddayo ewa boosi wo naye ekirala omuntu gw'otaazaalibwa naye omuntu oyo ogambye amala emyezi 3 ng'agenza okukyala ono n'abeera ne wakati kirinaamu buzibu era balinawo ensonga wakati awo lwaki omukyala omufumbo ondekawo bba wange ebbanga eryo lyonna bw'oba tudde ne weetooloola kufa abajja okukola obwakadaama tulina ensonga kwe twava teri yava mu Uganda ng'alina emirembe n'asalawo okujja okukola eno wabaawo ensonga ne ŋŋamba kaŋŋende mpumule ku musajja n'omukyala oyo kirabika alina waayita alina kyayitamu n'asalawo n'agamba kaŋŋende mpumuleke wa maama wange kaakati omusajja ono amala ennaku 3 ng'asula ku mulimu awaka nga tasulawo mukoma we waka ennyumba nga nkyafu ebyo byonna bigumire tobitunuulira njagala osalewo n'omwoyo omutukuvu nga bwakuluŋŋamya ekituufu ekyokukola kati nkakasa baba bakkakkanye osabe Katonda omukyalo oyo alema okulowooza byonna zino wiikisi 2 z'omaze waka alema okubaako obufaananyi bwakuba manyi naye sitaani akweetera obufaananyi n'obukuba n'obwoza ennaku zino weesibeereddeewo kati yabeera yatanakiwuliramu emirembe ye lwakyagaana ebyo byonna mukama abikutaase nze nsaba sookoddeyo leka bw'abanga omusajja ye boosi wo tuula naye kali keŋŋambye akeemabega lowoozaamu omukyalo oyo kyekimutwala n'amala wiikisi 3 bangi babawadde obutwa babakoze ebintu nga bakubye bukubi bufaananyi akutunuulya butunuulizibwa oti ng'ovuunyuuka ogenda n'agamba ono omusajja taamwagale n'akukola ekibi naye nsobola okutaasa obulamu bwo siri Katonda nkuwa amagezi gendowooza mu yindi gasobola okuyamba sookoddeyo olabe osanga atuusibwa yebaza Mr. Kadaama TV naye era ku Kadaama TV n'ogamba bannange mutemutera kutuulyana naye amagezi gaagano cloves nazijja Kadaama TV n'akajja nkyali bebi nnyo nakaweza emyezi 6 naye nkoleddwa bulungi okuyita mu Kadaama TV ate era n'okugumiikiriza baganda bange mbasabira okugumiikiriza singa oba ofunye eno n'ofunayo amagezi bagasobola okuyamba wuliriza ogumiikirize